Wewa njagala kubala musako nnyo mwenna mulinnya lisinga manya gonna erya mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda oyo abeera ddala omulamu. Musibye mutya yonna gye musinzidde. Njagala kubebaza mwenna abayimiridde. Tuli mukadde akalagulwako. Naye njagala kukutegeeza tugenda kuyimirira bassebo ne bannyabo. Tugenda kuyimirira nze mbabuulidde. Musumba Mukuye Gerald nze no nabadde nkwesonyiye nga sagala nakuteekako nnyo birowoozo naye kimpulira kinkakatako okulabika nti nno mbaako ensonga gye nzikaatiriza oba gye nzitaanyaako. Njagala okukiddamu okukitaanya era njagala okukiddamu okukyogera. Musumba Mukuye okyali n'obusungu tonnaba kusumululwa. Ekyo nkigamba tonnaba kuwona. Wayimirira ne weenenya naye okwenenya okwo tewakujja ku mutima. Owulira okyalina obusungu munda mu ggwe. Obusungu okyabulina, okyalina ekiruyi ekyo. Owulira olina ekintu ekyo ku mutima. Ekintu ekyo kikyamu kigenda kukoza ensobi. Nkubuulira kigenda kukukozesa ensobi. Kigenda kukukozesa ensobi ofuuka ekisekererwa. Nkubuulidde obusungu okyalina bungi wadde weenenya naye kiri kikyaliwo owulira nga kikyaliwo ate tekigenda kuvaawo until ng'omutima gwo gutuuse ne gukakkana. Kakati ekibuuzo ekisingidde ddala okulabika nti no kikulembera bino byonna ebimu eby'ekkumi eby'emirundi omusanvu eby'emirundi omusanvu mu Bayibuli ng'oli mu kubuuza ku ebyo byonna omusanvu ekiriwa kyemuwa. Njagala nkwate ku nsonga zino mpola mpola. Njagala kwebaza mutumi wa Kristo Katende Maurice, weebale nnyo mukama akikubalire Katende ku nsonga eno. Ndi mu kukuwagira era nkuwagira muweereza mukama genda mu maaso. Katende mukama akuwa omukisa Maurice, mbuulizi w'enjiri ku street. Ekyo ky'okutteko w'okutaawo tota. Ebimu eby'ekkumi biri mu kukumenya, biri mu kukuzitoowerera. Ebimu eby'ekkumi eby'omulundi omusanvu biriwa mubiwawa, biriwa muwa kiriwa kyemuwa. Nabuuziza ekibuuzo mutabani wo ali awo najja nga adduka. Bakolinsa ekisooka simanyi 9:6. Bakolinsa ekisooka 9:6 ne 7. Simanyi Katonda ayagalawo abo abawa n'omutima ogw'essanyu ogusanyuse nga tebalina kuwalirizibwa. Nakubuuziza ekibuuzo era nabuuziza ekibuuzo. Bayibuli eyogera ku biweebwayo eby'emirundi 5. Bayibuli esomesa ku biweebwayo eby'emirundi 5. Mukuye Gerald obanga oli musajja wa mazima nga tolina bukuusa ku mutima gwo era nga tolina bigendererwa byo birala, vaayo osomesa abantu ku biweebwayo eby'emirundi 5. Ebiweebwayo eby'emirundi 5 obuulira abantu nti gwe mu kkanisa yo tukkiriza kino ekiweebwayo kino tetukikkiriza, kubanga oli mu kuconfusing abantu, oli mu kubuzaabuza abantu. Saasira endiga eziri eyo ezitalina kye zimanyi. Saasira abantu abaliyo nga tebina kye bamanyi. Nonno kakati ffenno tukuzeeko, tulabye ku bintu ebyo, tubituddemu tubisomesezzaako. Tutudde n'enjigiriza ez'obulimba ezisomesa ebintu ebyo. Tubalabye. Era tactics z'oli mu kukozesa, ze tactics Bujingo ze yakozesa. Oyagala kufuna lufeva olw'ekifuula nnenge olwo lufu nnyo, kubanga era ogenda kufunayo abajeemu. Era abajeemu bw'ogenda okufuna bawulirize ensonga ezira bagoberere. Naye ekibuuzo kyange kiri kimu era nkiddamu. Kati no mutabani wo ye kye yakoze n'adduka emisinde ku peegi ya Mukuye Gerald n'ateekayo ka vidiyo n'andaagingamu n'ateekamu ka vidiyo kange n'agamba kakati tusigala tubuuza ekibuuzo ebimu eby'ekkumi omusanvu muwaayo kiriwa. Kakati muwaayo kiriwa ku bino byonna ebiweebwayo omusanvu? Muli bakabona, muli baki? Bina bina ansa bibamenyera bwerere. Mwe muwulira ddala Mukuye Gerald muli bw'otuula owulirira ddala ng'olina okubikkulirwa kunene nnyo, olesa ekintu ekipya era kiri mu kukutankuula mutwe. Simanyi last chance, muli gwe owulira olesa okubikkulirwa okupya. Musonyi okuseka. Muli gwe owulira olesa okubikkulirwa okupya okutabeerangayo. Era muli gwe owulira ddala olesa ekintu ekipya ekitabeerangayo. Teri musumba mu kibuga alina magezi gasobola kutuula wansi.
njala kukutegeeza okubikulira kwolina okwo twasooka kukuba na bannabbi ba bulimba. Ekintu ekirala ekyokubiri kyenjagala okukutegeeza ekyokubiri, teriiyo genda oba tuyagala kuwa genda mu basamize. Kale bw'oba tuyagala kukwata mu nsawo kuwa genda mu bakatuliki. Bw'oba tuyagala kukwata mu nsawo genda mu batabuliiki. Kale nkanziremu bw'oba tuyagala kukwata mu nsawo genda ofulume ensi eno ogende mu nsi endala. Bw'onaatuukayo ng'okwata mu nsawo n'owa omusolo then komawo e Uganda. Bw'onaatuuka e Uganda nga nawe bawa omusolo then fa. Omuntu yenna atagenda kukwata mu nsawo kuwa musolo oyo yali emagombe ayafa. Naye omuntu yenna kabyoba nga oli wano ku nsi ennono y'obwakabaka obw'omuggulu kye bayita omusolo gulina okuweebwa. Oba oyagala oba tuyagala weeyabaye nti n'omwana ali mu lubuto bamuweera kati omusolo, kubanga omwana ali mu lubuto bagenda bagule pampa. Bwe bagenda okugula pampa n'enappi n'obugoye bw'abaana okumutegekera ku lugoye lwe bagulidde omwana bagenda kumugirako olw'ataano olugenda okuwa omusolo. Kitegeeza n'omwana awadde omusolo indirectly. N'abasamize bawa kikuba nsiko. Ne mu malwaliro balina kye bawa fee eya consultancy n'eggwanga lyennyini liwa omusolo. Obwakabaka bwa Buganda buwa omusolo endobolo. Kakati eyo nnono ya bwakabaka sina ya bwakabaka, nnono ya mu mwoyo kye bayita okuwaayo. Kakati mutabani oyo yadduse emisinde n'adduka mu Bakolinsi ekisooka 9:6 mbwera Katonda ayagala ababawa n'omutima ogusanyuse. Si kye nakubuuziza, nkimanyi okuwaayo kutuwaayo, n'abasamize bawaayo, n'abasiraamu bawaayo, naye muli mu kubuzaabuza abantu, mutudde ku mitwe gy'abantu mwe mulowooza muleese okubikkulirwa okukyasinza okubeera okw'amaanyi ennyo mu nsi yonna. Nkiddamu Gerald Mukuye, tolina kubikkulirwa kwogenda kuleeta kupya mu Bayibuli. Okujjako kubikkulirwa kwogenda okuleeta okupya kwonna kuva magombe. Nkiddamu kwa bannabbi ba bulimba. Ekibuuzo kyange mukiddemu. Nze mbabuuza, mutusabye era muli mu kusomesa ebimu eby'e17 biriwa mu Bayibuli. Bino tubirabye. Kati muli wakiriwa ku bino 7 muwakiriwa. Ekibuuzo kyange Mukuye Gerald, nammwe abali eyo naawe agenda okukomentinga kyekino ekibuuzo kyolina okuddamu ng'ova eri wa Mukuye Gerald, batabani ba Mukuye Gerald. Ebimu eby'e17 by'obuuza nti ku ebyo muwaayo kiriwa Mukuye Gerald. Ekibuuzo, mu kkanisa ewammwe muwaayo oba temuwaayo? Ekkanisa ewammwe okkiriza abantu okuwaayo oba tebawaayo? Ekibuuzo, ewammwe mu kkanisa bawa omusolo mu kkanisa oba tebawa musolo? Muwa ebiweebwayo temuwa biweebwayo? Okkiriza ebiweebwayo oba tobikkiriza? Ngamba nti tobikkiriza. Naye bwonna ngamba nti obikkiriza then oli mukuusa awedde emirimu. Bw'oba nga mubikkiriza mubiwaayo, ebiweebwayo tubiraba bitandikira mu ndagaano nkadde ne bijja ne mu ndagaano empya. Ekibuuzo kyange, ku biweebwayo 5, ekiweebwayo eky'obutta, ekiweebwayo ekyekibi, ekiweebwayo kye bayita ekya guilt offering, biwera 5. Ku ebyo byonna 5 mukkiriza kiriwa mu kkanisa y'ewammwe oba mukkiriza ssente? Grain offering mugikkiriza oba temugikkiriza? Biweebwayo mu Bayibuli ono okyali ku bimu bya 10 naye ebiweebwayo kati oli mu kukuba bimu bya 10 naye ate ebiweebwayo, kubanga n'ebiweebwayo bikkirizibwa mu Bayibuli. Era okwata Sande n'ogamba nti sawa yakuwaayo biweebwayo. Ebiweebwayo bye bakuwa ku biweebwayo 5 tulage ekibbo nti kino kya guilt offering, tulage ekibbo kino kya sin offering, tulageyo ekibbo nti bino biri wano, bino bibbo bya grain offering. Bituwe bitulage wali eri nti bino wano bitudde. Bituwe. Other than that otabitulaga oli mukuusa awedde emirimu. Oli mukuusa. Mutabani onadduka emisinde Bakolinsi ekisooka 9:6 Katonda ayagala n'abantu abawa n'omutima ogw'essanyu. Ani akugambye nti tetuwa mu kkanisa? Ani agambye nti tebawaayo? Bawaayo. Gwe ani akugambye nti bibamenya? Gwe ani akugambye nti abawa 1/10 kibamenya? Gwe bakwemulugunyizaako nti bannange bitumenya? Bakwemulugunyizaako? Mukama bankumire. Mweraba.